nenga biri bityeyo ku street egamba ki ibadde simbi papa ujjako je ebitambula ku street eyo waliwo ensonga kati ng'ensonga ya edimutwe obaogyogerako obadde ki mpisa mu poliisi sejja tuwadde tayimu tuli mu nsonga za miyimba guli mu genda maaso gwambuuzizako obuuza sigamba Mulimu kya my people. My name is Obi Enosh. Guys, waliwo embeera eyaguddewo ejjo nga tugenza okyalirako Eddie Kenzo. Last year twakola practical open verse challenge. Twali abaana bangi. Naye abawanguzi twavaako 5. So nasalawo n'agamba agenda tour project oba collaboration eyawamu. Ekintu kye twasanyukira ennyo era n'akituukiriza. Twarecordinga audio ne turecordinga video byonna byaggwa, everything byaggwa, you know. Naye twagenza olaba wayisewo akabanga tewali kiriwo, you know. Ne tweteesa ne tugamba katugende tukyalireko papa tumubuuze wagwa ki ekigenda mu maaso ku project, you know. So ne tufa tebbala. We went there n'atwaniriza ne tukwata vibe, as you know. N'abujja n'abuuza ekibuuzo. He asked jokingly, by the way, ki ekigenda mu maaso wansi eyo ku street, biki ebitambula? Nange saabadde mubi genuinely ne mugamba nga obimanyi papa ebitambula ku street ebibaddewo nsonga za musajja waffe Eddie Mutwe ozogerako ki, you know. Mama banange omusajja yanyiize sirangako Eddie Kenzo ngavudde mu mbeera. So ekibuuzo kyange gy'oli papa Eddie Kenzo, wabadde ombuuza kino ekibuuzo, wabadde olina ansa gwe nga gwe gy'oyagala nkuddemu oba ddala wabadde oyagala tegeera kiki ekigenda mu maaso wansi eyo ku street, you know. Anyway, kambateewo ka video namwe mukalabe. bano ekiri kita leero munsuulidde omwoyo kiri kitya akuba pulati kikosebo yayisaamu olukyanga ekyomanya gyatutadde nakano ketwayimbye akapya ssebo mwakubye abantu bagenda kaagala waliwo omukyayina wano naye nga biri bityeyo ku street egamba ki ibadde simbi papa ujjako je ebitambula ku street eyo waliwo ensonga kati ng'ensonga ya edimutwe obaogyogerako obadde ki mpisa mu poliisi sejja tuwadde tayimu tuli mu nsonga za miyimba guli mu genda maaso gwambuuzizako obuuza sigamba Okusinziira ku byatugambye, yes, byayogedde mazima. Mujjukira Eddie Kenzo yateekawo open verse y'oluyimba lwa practical. We yateekawo open verse y'oluyimba lwa practical era bw'atyo n'aluddufuula open eri omuntu yenna yenna asobola okuteekako verse ennungi agiteekeko. Naye n'asuubiza omuwanguzi yali agenda muwa ssente. However, tebyamuwaamu ssente n'agamba kambaweemu ekisinga ssente kwe kubawa kolabo. Naye nga yalonda abantu 5, abaana 5, Bibi Zanda ne kubeerako oyo ne kubeerako n'omuwala, yalonda abantu 5. Era bw'atyo mu kifo ky'okukola remix y'oluyimba lwa practical n'asalawo abawe oluyimba olupya, recordinge oluyimba olupya completely nga si remix ya practical. Era bw'atyo kolabo n'agibawa bonna 5 nga bwe bali ne Eddie Kenzo nga ye yayimba verse y'olwo oluyimba. So mu kumala okubeera nga bakola oluyimba olwo ne music video ne bagishootinga, ne ku music video naliko bulungi nnyo. Ojja beera nga nkuleetera highlights, however nti oluyimba terunnafuluma kubeera nga nkuleetera details za music video nga bwe yali. Ku music video naliko bulungi nnyo okuba we yatandikira paka we yakomekerera. However, ekyokuleeta ensonga ya Eddie Mutwe kineeno, bwe ntunuulira ka video kaneeno kannemye okubeera nga nkategeera obulungi. Kalinga nga setup, kalinga nga ka actingemu, however kalinga akaddala. Sigenda kukyesibako nnyo ekyo. However, ensonga eri rated ku y'emu. Waliwo omukolo gw'embaga kate guyiike. Olw'ensonga ze zimu ezo, akatambi nako kanka kupuleyingire. Tomanya onoofunamu ekyokuyiga, embaga kate eyiike.
akatambi ke kano naye nga sinabeeranga nkakutyako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubera nga mumisinga updates naddala nga zino. Abatamanyi nze lawyer wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Oh, okay. Okay, honorable client wange. Chimenyewo. A point of information. His Excellency Yomuye Capital Bureau of Consent. Thank you, Brigadier General. I'm sorry, I'm deeply sorry. He has said sorry. Mulimcha my people. My name is Obi Enosh. Guys, walo mbere ya good wecho nga tugenzo chali yako Eddie Kenzo. Last year twakola practical open verse challenge. Twali abana bangi. Naye abawanguzi twavako batano. So nasala onagamba genda tour project oba collaboration yawamu. Ekintu kye twasanyukira nnyo. Era nakituukiriza. Twa recordinga audio ne tu recordinga video byonna byaggwa, everything byaggwa, you know. Naye twagenza olaba wayise wakabanga tewali kiriwo, you know, ne tweteesa ne tugamba katugende tukyalireko papa tumubuuze wagwan ki ekigenda mu maaso ku project, you know. So ne tufa tebbala. We went there natwaniriza ne tukwata vibe, as you know. N'abujja n'abuuza ekibuuzo. He asked jokingly, by the way, ki ekigenda mu maaso wansi eyo wa ku street, biki ebitambula? Nange saabadde mubi genuinely ne mugamba nga obimanyi papa ebitambula ku street ebibaddewo nsonga za musajja waffe Eddie Mutwe ozogerako ki, you know. Mama banange omusajja yanyiize sirangako Eddie Kenzo ngavudde mu mbeera. So ekibuuzo kyange gy'oli papa Eddie Kenzo, wabadde ombuuza kino ekibuuzo, wabadde olina ansa gwe nga gwe gy'oyagala nkuddemu oba ddala wabadde oyagala tegeera kiki ekigenda mu maaso wansi eyo ku street, you know. Anyway, kambateewo ka video namwe mukalabe. Bano ekirikita leero munsuulidde omwoyo. Kirikitya akuba practical sebo yesaamu olukyanga ekyomanya gyatutadde nakano ke twayimbye akapya sebo mwakubye abantu bagenda kaagala omusayina wano naye nga biri bityeyo ku street egamba ki simbi papa kujjako gye ebitambula ku street eyo waliwo ensonga kati ng'ensonga ya Eddie Mutwe oba ogyogerako obadde ki mpisa mu poliisi sejja tuwadde tayimu tuli mu nsonga za nyimba gulimo genda maaso gwa ambuuzizako obuuza sigamba mboba